kange njagala kutuulako bali nga wali mita nga 2. Vaayo genda olonde yenna gw'oyagala. Ge magezi gembawa nange bwenja okukola. Twawuliddewo abagamba nti bw'omala okukuba akalulu vaawo. Okay, butereevu nkwaniriza nate ggwe alaba Focus TV welinyo okubeera ng'olaba erinnya Ade Wilberforce Kirime Omuyanja ndi ne Maijo era nga kansala wa Kolofo. Abali mu Kolofo manyi nti si mupya mu maaso gammwe era nga yoyo eyazze nupu gwe yabaweereza alabe nga abaweereza. Abalabye interview ezivuddeko mabegako erina mukyazaako era nga ayongera okuttaanya ku nsonga ezimu. Ne leero mukyaziza mu biti bibiri nga politician ku ludda lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga promoter ku ludda lwa Bobi Wine, nga babinkana ne Bebe Cool. Bobi Wine nzo batakirimu nnyo physically oba kuzza bigambo directly, naye ate obutufuna omukisa ofuna ku bantu bana babadde batambula naye nga Bobi Wine sawa zino batambula nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bebe Cool abaako alina byayogedde. Mukulu ono ali mu position entuufu okulaba nga atuttaanya ensonga ezitali zimu kwebyo ebigenda mu maaso wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Bebe Cool. Kuba bintu bingi bitwagala okukoonako naye nga tewerabira nti Focus TV ejja mukuleeteranga mu biseera ebyenjawulo tube nga tuvaako bye tuttaanya. Sebo kansala. Sebo ekitiibwa. Obulamu bugamba ki? Yeewulire size nga kansala wa Kolofo. Nende nga CEO wa Major Events. Major Events. Promoter. Naye nga nabe Kolofo sebo mulina okunnonda ng'ennaku z'omwezi 27. Ne tusooka President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga 15. ne David Bisulubongoya ne Shamim Malende nga 15. Tusooka okulonda. Wali musajja oli gweyogerako ennyo yani? Katabu Moses nange ne Manyinaze Elizabeth Nalubega ffe mujja tulonda nga meka nga 27. Nayo ne ingini abali mwezo. Yeso wa Kampala wali. Okay. Mbuliza ku mulabi wa Focus TV. Omulabi wa Focus TV gigenda gitya kansubire gye muli mu kikwasaganya baganda bandi. Mayamba Yosefu nga bujoge egange aka Maijo. Kansala wa Kolofo alindidde okulayira ate CEO wa Major Events. Leero ketuze ebyobufuzi tugenda bijatamuko ka Saidi ka entertainment akatono. Major Events. Yes sir. Erietya. Major Events twafunamuko financial setbacks last year nga omanye endongo. Yes. Afunamuko obuzibu ebivulawo ne tusalasalamu. So mwaka guno tukoze nnyo events. But hopefully nga tumaze okununula Uganda tugenda mu Uganda empya. Mugenda kuddamu. Tugenda kulivinga major events under a new system nga tulina ne president ategeera endongo. Inakutambula etya tujja tukole. Amina. Olunaku lwa leero njagala tukooneko ku nsonga za Bebe Cool. Aina byavuddeyo okuttaanya. Njagala tutunulire mu bintu bisatu. One, njagala kutunulire Bebe Cool ku nsonga gyayogedde ku Prince oba jjajja w'Obusiraamu Kasimu Nakibinge. Mu byayogedde mwabaddemu n'abataka ba Buganda we muli ne ba former Katikkiro ababaddeko ko mu Buganda wano. Nga muli naye nga wazeera ng'akikola nti Bobi Wine buli kimu kyakola omukulu yakiraba mu ngeri obulo lyawe ey'enjawulo. Naye nga tomunenyanga yo omuntu okukiraba mu ngeri gy'abakirabyemu. Saawa zino nga tunaba kutandikaawo nsooka okusaasira mukwano gwe yafiiriddwako Obi wange aba Obi Fikfa Maker fena tuzaala akaalo ke kamu fena tuli beekawempe akandi abanga mu uptown weekawempe naye namulabanga. I remember primary twagisomako fena ne second nagisomako nayo mwaka gumu. Onabira kuno college awo nga muri maso class emu. So kana Fikfa Maker nsaba ala akusaasira agumye manyembe yajo ita muzibu kuzika kwa Monday saa 8. Ngamba si Musiraamu. Kuzika kwa Monday saa 8 I think ekasana Luwero saa buyikwe ku Monday saa 8. Chechi bagatane Fikfa Maker. Ege Fikfa Maker yafiddwa maama we kitalo nnyo Fikfa Maker saa ala tongero musaasira manyi nti saawa zino kati it is a trying moment joyinzo gamba trying moment of the festive season. Very true. Maze okuyiriba tuyingira omwaka omulala tugusemberera okuyingira oguli busy kwa jagweza nga Fikfa Maker fale fasine fasize nazibadde busy very true. Bambe mbera joyita musala akugumye omugana wange Fikfa Maker Obi wange ate bwe tuva kaloke kamu Fiki kiki kyomanyiko ekira kwala iwo binze okubanga bibagatta gwe naye omulabi byandyagadde. Fiki
memories zange zina leza mbuto okusinga twakula kaloke kamu of course second round ngero mla muntu aganye bya music biki yes ebintu bijika tuliyesigalize manenze mbine singo kunsanyusa mu 2017 nakubambe gabala na breaking through never qualify gwe nalabanga jamo wino nasubula engoye nazitwa nazikuza abayimbi nazina mu video za bakalifaga naga nemwesanga backstage laga muzeyi nange ndi muyimbi baba egezi tekalo ko nyimbi sawo tudene nanga ndamusajja ifiki fameka atasajjiramu embera parking jeep wali nava amne fresh ganga ne bakuba abantu omuziki naku Africa ne bamu abantu naku Kuketovo ne bamu abantu nafuna bookings I feel happy for him. Okay, yes era musasira embera jageza kuba tali kintu kisanyusanga muzadde okulanga ovudde mwede embera yokustrugglinga kana nakusasa nosamba akajji noldamu kasera kolino kusanyusamu abasajja muzadde ate ala namujula kiruma so mugana wange musa ala musasira mugumye. Okay, Fiki ngoba yimbi abalala bonna agwa ku side ki ku byobukulembeze but Fiki wafe wanchuka era yaliza fe singo bunja abadde jazimbamu ero jukira ne concert kwa Africana president yajja najibamu nga chief guest era ne yaliza fe zenjawulo yalieka twali kaempe mwamulaba mulalize zenjawulo Fiki twaye tujja naye ne baza Fiki ntayocheza nga amu kwa vuka banamu bebali you see bana Uganda ne bayimiza music industry bwirobe jjako no yagala okuportraying ekifaananyi nti Uganda etambula bulungi bakukyawa andi botegendeza nnyo bayinza okuzika mu kinnya n'otavaayo wali abayimbi nga tubonga naye abaleka wansi mu kinnya nabamwe kati balwana ovaayo tebavaayo bakusaasira nga balwana ovaayo nze n'omuyimbi omunene mukwano gwange sijja mugali nayeko ne backstage nanga naye nejjusa mirimu gyanja gitambula bulungi nenyingirira ebintu byonna endaba binkutte naye abana nga Fiki bonsubira nti bandi badde bangu bakulimbalimba bandi badde bangu bakozesa nsobi if they stand by their ground kana abamwoyo okutegeera ne bamanya nti omwana wa bodo oyo omuvubuka omuyiribi yevaamu ekitwalo najja mu bbaala najja ku bivulu byange n'asasulira omutwalo nefuna bookings nga nyingi weekend nefunamuko sente ziteeka amafuta mu jipu yange. I think the coach of Fiki more credit. I credit him olw'okumanya side ki gy'alina okubeerako olw'okumanya omuwagizi we kyeki kanjako example y'omuntu nga Alien Skin geto yamuwa amasannyalaze mwena mujjukira bulungi concert neba mu nnaku 5 nga geto emuwadde amasannyalaze era n'atambula bulungi awo after the concert bookings ya milioni 6 7 meka nti bazireetawo mufuka n'akwata ettabi kwatudde n'alitema nega yentiri agenti type ya music gyokola enyumirwa abantu ba mugeto abantu bo mugeto bagenda okulonda balondani abantu bo mugeto basanyufu nebigenda maaso mu ggwanga era oli ku side yaabwe ekwera president alina ekigabadde kyatogamba nti abembi tulinga ndabirwamu ya society kali buli lobe ndabirwamu ya society noyagala defying society kye reflecting mu ndabirwamu bigwense kubidde endulu okakano yocheza machupa gowiraga nyoka ku stage z'abantu machupa gowiraga nyoka ze bookings owire zitakyalabikako yo Kuketovo gye walabanga ekalidde ku lunaku gravity omuntu gyateeka ekivu kati yasigalira kusabiriza kulaalezo inaali wajja akawogo kyo simanyi bwe ziggwa tuzaako mejo tejjenga mutegeka mu 2 ategesi b'ebivulu principal y'ebivulu eriweti buli mutegesi yenna ateeka ekivu n'ekigendererwa ky'okufuna ssente atunda ebintu bisatu oli ku demand nkutegekawa nkutegeka ddi nsaba abantu ssente meka bwe mmanya nga okukuleeta ku stage yange bajja kuba amacupa bonoone stage y'abendi bansasuze nkwewala gumanya nti bameka bali bateeka bebe kulu bifo ng'ecupa tenamulya lugogaawo chupa bwe yamulya sajja watu abantu bano batandika omutya sikala kuyimbira mabaale waggulu ag'ekkololo naye kuyimbira ku laale oyogedde ku bebekulu era nga ezimu ku nsonga ezikumpisiza leero kituufu twongere okuttaanya ku nsonga eno mpa ku background ya bebekulu ono ng'omuyimbi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Bobi Wine background yaabwe ngisaba as in beef oba battle
ebaddewo ebbanga ddene naye omukulu newe yategese live y'okugendawo ku live era akulaga buli watunulako mu kamera n'afuna omwaganyi nga ne candidate gwanoonyeza of previously yavayo n'amugamba abantu nga tulina okubeewala olw'okwogera nga buli laaliza okwogera ku Bobi Wine era erinnya lya mention nga yali Bebe Cool neera bwe yazze mu kamera still bintu emu bye yakoze kakati Bebe obuzibu bwalina buli bumu alinga akavubuka kawakololako ku kyalo nga muno g'amapeera n'amapaapaali katonda enkeera n'akusitula eddaano ofuka CEO wa company ne kasigala nga kali star kamwe eri kalakita yakulengera ng'omuvubuka omuki gwe kanogalako amapaapaali kate ng'ovudde ku kyokubeera star mu kifaananyi kikyakulabika ekyokunoga amapaapaali naye n'awulira n'ensaala lwaki ono munaye gwe twali tuloga naye amapaapaali CEO nze ensennemye kati abantu nga Bebe Cool, yes, and I respect him musically. I think he has contributed something to music industry in Uganda. Next, I respect his opinion as a taxpayer or as a Ugandan. What demo kwagira gwayagala. Kwetu nachosaga nganti munenyo wagira Museveni baki. You can choose to be compromised. I've been compromised. Let me work for states. Funamanga senti. When it comes to politics, nachanyizo utamunenyo. Abadde kusaidiye. Necho wagira Museveni dembere kwa fenga no baile chetu zima mu Uganda empya twakateka empera nga addi si musango okuwagira go wagira nga addo ja kujja wagira go wagira okule business yegende mma tambule nola ajja wagira go wagira tuleme kulumba duka ali tuleme mubigika musolo tuleme musiba mukomera tuleme mutolo okwata wagide government so sandi nenyeza Bebe Cool kuwagira go wagira kwa dembere mwe wasemateeka era ngo munayi na byala bango omuntu naye nze nsubira obuzibu bwa China buli bumu ate bumulabisiza nnyo ate bw'atakyegendeza bugenda kutta n'abantu abadde bamulabange oba ekyomugaso batandika okubaka ekifaananyi kyakyo bamulabiramu. He stuck to the past first. He has failed to admit that Bobi Wine yaseesetuka ku ddaala etwalimu ery'aba Big Three nadda ku ddaala eddala. Yes, Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleone baliwoko bojukira ale tubavans Bobi ajja n'akagoma bakubye Funtula ne Bebe babaddewo bakubye Kamili assignment on beef ne shifting from never kuluda ba Kamili nedda kuluda ba Bebe avudde mu fire base babaddewo nga baki that competition ensi ne baagalirawo because that competition was healthy ani asinga emmotoka ennungi ani asinga ennyumba ennungi ani asinga okuba abawagizi tubeere tuwaga ani yategeeza ekivuuno ekijuza abantu bangi. For me, I like that beef. It was healthy and developmental. Bobi Wine n'abasingako ekintu kimu n'amanya omanyize nasoma marketing product ina level kwetuuka ne maturinga product maturinga you either phase it out or rebrand it. Lotagiri branding oba phasing out egwe ekigone neletera company okola ki huge losses. Bobi natuka ku level emayante kati esazo musical omuntu you have to rebrand buli kimu tukikoze musical buli kimu tojja kubeerawo ngo otuuka ne kapeke otuuka ne avapiece yakalo yambale saati yemu kapeke gye yayambadde wakalo yogere nga avapiece bwalina okwogera naye ng'oyingira 50 nga Bebe bwali olunaku lwaleero nandi okay let me rebrand. I've been doing a lot of revolutionary music. I can use that revolutionary background to be a leader. Era we agency ne mwa absorbing and more coming abnormally. He won with 77% ekyaddondo. Era Bebe nga wawakana tasobola. Bazekula muyimbi bazekula mudongo. He won with 77% ekyaddondo. After winning, that was June nga gwako wa 2017. Alayira ngenda kuzomeza 11 July 2017. Tugenda okuyingira July wa 2018. Bobi Wine atandise fuka Kingmaker. Tugenze bugiri results zize by elections over by elections tanso bawo ngenze tanso kubaka ekifanyi kyekola ki nge musumu sizana kulevu obubaka bwa parliament erengera a president in making August wa 2018 aluwa sage ekola ki ebawo elonching Bobi Wine global to the world kitu kanga Bobi Wine BBC headline Alijazia headline ba president wabakyaza ababuuza ku Bobi Wine abakinya tolako ngambuuza ku Bobi Wine
nenda nga alwana n'ekibuuzo taagala kunyiiza Kyagulanyi taagala kunyiiza Museveni nenga alwana n'ekibuuzo so n'ava kukono levu ya ani asinga okuyimba ani asinga emmotoka y'ebbeeyi ani asinga emmotoka y'ebbeeyi levu n'agisukka nadda ku levu y'okumugeraganya ne Museveni n'aba ku levu y'okuba waliwo oba omuyimbi kati nga ku levu ya Jose Chameleone Bobi Wine Bebe Cool backstage buli muyimbi alwana okujja okwekubisizaako ekifaananyi okukolako emikwano kiki n'asukuluma levu yakulwana ya attention ne bayimbi banne nadda ku level etula ne ba CEO b'ebitongole kuba eby'amaanyi mu nsi yonna nadda ku level etula ne ba president general b'ebibiina nadda ku level eyogera ne ba president nadda ku level etula mu forums nga UN forums nga European Union forums nga African Union forums ezenene nashifutinga ovichago ge mazima era kye mama nga okikakasa ne bajja ku mikolo gye muliko muba back stage bamwa VIP seat maaso eky'abayimbi mwenna bakyakiwakana mutunulire emikolo gye mugenzeeko naye ne biba bivvulu muba back stage mulwanira Kakoola mulwanira Muzindala bamu VIP tent so nashifutinga kati mukulu waffe Bebe Cool mutima n'azimba omutima akasajja n'azimba akasajja ku mutima kale okuzimba akasajja ku mutima olusi kyawo omuntu gwembadde muvuganya naye n'akusuumuukako eddaala n'omugoba n'alema okukwata naye ate bw'olema controllinga akasajja ku mutima n'otandika okwogerera Katonda ansonyi okukozesa kino ekigambo naye kye nsobola okwogera okudescribinga ebintu ebifaananamu ng'ebyekisiru kiba kya bulabe Kyagulanyi bino wammanga abikoze zino miracle zibangawo mu politics wa Uganda tunava mu kuyimba nakadde muyimbi muyaga gangster badman nanyire ebyobufuzi in one year naye nga traditional politicians bakera vuna makuma vivi navuna ebyobufuzi by'eggwanga byonna abiteeka mu mikono gye n'afuuka global image global forums zonna zimuliko organizinga nga leader nsandika omuwa invitation nsandika omuwa awardinga n'atandika olwabinga shoulders ne ba global leaders ekyo oba oyagala oba toyagala aba avudde ku ggwe akyalwana ozinira Museveni ku laale yes truth be told Chameleone mukwano gwawe mwaganyera anyamba nanyo naye mugamba mazima nga sekwese ti ggwe ayina project number unstoppable if it out unstoppable nga okulaga nti nafu Bebe Cool asoboweza abantu 10 ku event yone unstoppable nga tebazenga basubirayo soda basubirayo sente za transport kali gwagala kwegeraganya ku muntu alina capacity ekunganya abantu 5,000 ne batula mu kisaawe enkuba n'etonnya ne batazeesetuka ne bamuuka emirambo ne bajja gyali nga gwe n'egyoyita unstoppable gyoyogerako n'okwoza abantu 10,000 abajja ogigoberera walina okubaawo omuceere ogw'obwerere amafuta mu piki t-shirt ebifaananyi ate abasinga bagirimu tolabye obutambi nga nabamu bamuwakanyiza ne ku stage kwennyini obutambi tobulaba tobulaba unstoppable ndabe butambi nga buna ku stage kwennyini abavuka yalese nga basika omuzira naye ffe tuli ba Bobi Wine ngabulagira dda ffe twazze kukitubwako ng'agaba ssente ku bantu okuyimusa bizinensi zaabwe kicuba nze sigala muntu yenna empoweringa bantu nzinze omu ku bantu akkiriza nti omukulembeze yenna oba senior resident celebrity yenna oba senior resident kano bakuwa ku nsusu ba mukasente nemyefu nosinga ku banno if you can bakobo empoweringa ekyo sikiinaako buzibu naye naye byonna wakati w'obikola era ekintu kifulopinze kwa the end of the day bwe unstoppable ku sente zegaana buli kimu kyegaba Bobi Wine tawawadde n'omuntu omuceere tawadde omuntu kilo ya sukaali okujja kulaalezze abantu beereeta boka mu mukwano mu kwagala ne babuuka tiyagaasi ne babuuka emirambo gy'abannaabwe ne bajja and fill up revenues I can assure senga state ya suffocating bivulu bya Kyagulanyi teri muyimbi mu Uganda yalina capacity pulling crowds mu bivulu Kyagulanyi yali apulling after 2017 Kyagulanyi was the biggest concert called Pula. So muli bintu psychologically byobo olina okukkiriza nga bw'ogaana obikkiriza ate ensi egenda kulanga gwe musiru. Bobi Wine defeated you musically at the moment. The never nti yakozesa music we okufuuka national leader
Go music wo ochamkozesa kuzinira balala kuchenche bula mazina ne mulina stage ne kapeke ne kapa cut nani nga biwakole emyaka 2 emabega ochego ne bakapaka nawe kyalwa no sale kimeme ya nega mulebe kumukopizinga naye atudde kumeza na ba president atudde kumeza na basigo ba bitongole bya amani mu gwanga rubbing shoulders na minister alabikira mu benza BBC za CNN za Al Jazeera erinya eri mbitabo ya president ba mawanga gonna mwe baloza kubane agendo zina wali abazina kuchencha bula amazina aba kugaba amatati bateka ke erinya lyo bebe kulu muzinyi wa mazina mulungi ekyo okiza lomati wanono omuntu akoze eki so wadogamba physically but sorry musically yaba defeating kuba yasobola okukozesa music okuli branding na African national figure yaba defeating financially ekyo kyo yalina nasoka bva mu byabufuzi naye yali akyali muzika mukyego naye financially yali abasinga physically ekiriko kubuuza emini yonna nyamagezako goyinga physical naye yabakuba Eden nambe lwanga boyini agunze bebe kulu ekikonde mu nkuuka era nga nivanyo binga zajaga omutwala akawa akutolu Nengala yiko limuntu wa Bobi Wine just. No byaliyo, kati njole byaliyo. Sina ulya kalungi ko kali kusaidi. No, bebe musamwe ekitiibwa. Ntandise nagandi musamwe ekitiibwa. Akoyede music industry, abantu banja bayise mikono gye, musamwe ekitiibwa. Naye nsuubira obujja nenge bwakozesa analyzing ensonga zatalinaako obukugu. Sometimes olusi buleetera abantu abamusaamu ekitiibwa tandika omulaba obulala. Simune yakwagira Museveni mu dembe limu wa semateeka. Nga munansi. Ate simune nyagenda kuyimbira kulayiza ya Museveni bamusasula akasente. Nalyo dembe limu wa semateeka. Ogenda nayimba. Kuba nakyo era kitulaga level nti omu ali ku level ezinira Museveni, omulala ali ku level evuganya Museveni ne musuzanga tatunula. Goba kale baga ogenda ozinira Museveni. Nokola ku level y'abantu Museveni balengira naati abageraganya ne Museveni. Goba nandi onako bageraganya kyako ne Museveni bageraganya bebati gwe balooza kubazinya bagendo kyenche bula amazina lero akulooza yakugatale bakapa kati bagatale bani waikipenda lili pazo runnabe za station bayanja ani onako kyagwani atula kumeza yemu ne Museveni ne Besigye ne bamugisha muntu ne bamawu level kwakola ki abantu ko kuita lili pazo runnabe Wifitiya bebe kuulao bebe nena asala basigale kulevu y'abalunna be ira babere ne bayolero bayomye ne Kenzo wajjeko kamera nga nzina wajjeko kamera nga ninya stage bobo ali mu bintu bya analyzing police kati eri salana abakolaki we defeated them physically financially academically ayase kunika politically. Of course ne politically kubesa awazino mubyo obufuzi bebe mukama wange with all due respect amuyita mwana bobe banga lyokoledde mwana nze kuvanga ni mu senior fonda bebe oyimba kulale za Museveni bwa Museveni embirozo byoko no advisor oba RDC takula mu value yako oba RDC oba advisor for over 20 years nga obadde oyimba kulale nga achakola kulevu yabalina kuzina azina kuyimba babasasula omusala mu deka nga akyakutwalira mu level y'ababega bala ndiye abadongo mwefuge era abajeneralize abadongo mwefuge nga lebo mwakyakulabira chekiza politically Bobi Wine abakusize kwate Bobi Wine yajja mu byobufuzi omwaka gwe yabiyingiramu gwe yawangula abnormal omwaka ogwaddako ng'ensi yonna emwe mu debate nga kubeera president n'agenda mu kalulu kensuubira nti yawangula ne batamulangira bulangizi nele mi painful imagine nti obulukale bamutayako bwebukulu tebyamanyi nti Bobi Wine asobola okugenda mu kalulu n'afuna obulumiro 3,600 sikkaanya nti bwe yafuna ne ku lw'obulumi obutayita kyano ebuzibu mi imagine nti koke bwe yafuna ekyo kyanjawulo ologera ku muntu gwe bakwatako ne bayingiza ekkomera ekiro kimu emirambo 10 ne gigwa ku street nga gwe bakkuba amasasi ne bawadde n'akasuka y'ejjinja temusobola kwenkana level sizezimu bebe kulu ologera ku muntu gwokwatako Trump n'alagira Secretary of State coordinating ne government y'ensi eyo gigambe kyo bakoze kikyamu bebe kulu afuddeyo yatuse n'okugerageranya Galubindi Robert Kyagulanyi Ssentamu z'akozesa nga naye bwabulina bwalayisi nyaato obubwe oba Bobi Wine bwalayisi na nnyo kwenkana kuzize yazitulazeeko awo
andi kaka chinza kuchena tantende bebe kula asaye mu stack yabire bintu bya stardom ebyendongo ani asingo kwambala nga tebe ani asingo kwambala empale ebei. I think Bob Wine outgrown that. Bob Wine onakola ekizibu kye sigalubindi. Bob Wine onakola ekizibu kye singatto. Is superstar. Ali ku level ya kolowoleza gwanga. Tuna political prisoners. Ali ku level roza kyekivudde Kalabuga, kyekivudde Gulu, kyekivudde wa police. Foreign police ya Uganda gena tambule tyanga tukutte obuyinza. National Unity Platform yokanga ekibina institution ya amanyi ku nsi. Eyo ka Rushoda Zarabi ngale n'ebintu byalina okulowozaako na kubisuka galubindi n'engato. So I think Bob Wine outgrown the thing of galubindi ngato motoka ali ku bintu binene. Oyo tabiraba. Ndibali kyagwese tabiraba bino. Ali kali Mr. President ebintu abiraba. Naye waloleka empologomeremerero okwebaka olw'okuba endiga zirwali zirwana. Nti empologoma ali wali yeebaso totumuluma. Alema okwebaka olw'okuba buliga buli wali weesota. Abembi bangi babaleese ne babalimba bana bawo sente baatakinge Bob Wine ne bigwanga ensi bakubye abamu ne bajja nga bafukamira ku mavivi taata tusaasire twasobya tuboneredde bebe emirungi yonna gyalwanyisiza Bobby tamuyuyizaako wadde ne yiiki ate Bob Wine ayongera kuba w'amaanyi ate yayongera kukunama eri ensi ensinegale sajja waati bwe yali and I can assure you he is going to be used and dumped. I call other fools. So Jobechiri, Bobby, I think you're outgoing a battle any baby. That's another wood devil. To competing an emuch. Bosolo Koyao, Onakulucha, Bamako Rubio, Bakunonya, Secretary of State Wamed, Kodakulucha, Antonio Guterres, Secretary General UN, Morabinga, Abu Shoulders, Onakulucha. Oyina kuulize Kenya bali kuki, Tanzania bali kuki, South Africa bali kuki, mu European Union batulowoozaako oyina summit z'okugenda mu nga Tanzania zonazo oyina ogenda okwogerako eri Parliament ya Europe, oyina ogenda okwogerako eri olukiiko lwa UN olwa Human Rights, oyina ogenda okwogerako eri za academies ez'enjawulo odde mu kulowooza ku musajja eyanyiza olwokuba wayambadde gaalubindi olwokuba wayambadde nga olwokuba watambulidde mu bulletproof olwokuba wakoze ki. I think we have outgrown that. Bakisokako. Yaje basaya gaba president njawo bandekere mbeso yeyo sala ayimba zakayo. Otwamukwasa saa isonga zimalize. Nga tukyali ku nsonga ya Bebe Cool. Mu message ye mabaddemu obubaka obuyabadde asindikira jajja w'Obusiraamu Kasimu Nakibinge ng'agamba nti ye bakuze ebbanga lyonna talabangako President Museveni nga alumba jajja w'Obusiraamu Nakibinge. Lwaki avaayo ku ssaawa zino okutandika okulaga side nti ali ne bana abaana wali abayita baana bana abannuupu abatanategeerana byabufuzi mu bigambo bye njagala okootinga byakozeseza mu video. Kino kiza kutegeeza ki Sali ekisooka video nagirabye Omusiraamu nagirabye kandandike ku nsonga ya Nakibinge nabine yayogedde ebintu bingi bitali byabuvunaanyizibwa naye kantunule mu maaso ga kamera kino nkyogere omukulu Moses Sali big size Bebe Cool Rasta ekisooka constitutional privilege y'omulangira Nakibinge okuwagira yena gw'aba ayagadde the constitutional privilege ye atalina teeka lyamenye atalina musango gwamenye nga nalwo eri constitutional privilege yo okuwagira yena gw'oba okoze ki gw'oba oyagadde. Ekyokubiri omulangira Nakibinge nga senior resident nga religious leader ate nga cultural leader level of information gyafuna ne level yabiki ebimutuukirwako Bebe tobifuna nje ne kooti era nabye mukulu Kazibe Kapo yakyogeddeko naga Bebe Cool oyagala okulowooza mu ndowooza nti omulangira Nakibinge talina simu ya Museveni era Bebe gwe mu ndowooza oyagala okulowooza nti Nakibinge akubye ku switchboard ya State House naye ng'okubye ku switchboard ya State House Museveni ku mwenna asooka kukwata ani kangende azifazi Bebe goza Bob Wine ng'akubye ku switchboard ya State House naye ng'ogikubyeko ku mwenna protocol ya president esooka kukuwaya ani esooka kulipotinga ani esooka kulipotinga ani gwe batwanga omugaso abavubuka mulekeraawo okwerimba you're nothing
at all. You're nothing. You are attacking institution. Ebigambo ebyogerwa byange mayambala ng'omuntu. The worst mistake you're going to do is to attack two religions, two institutions. Abantu zebagobera with emotions. Batagobera nga basose na kulowooza. Obwakabaka oba cultural institution ne religion. That is a very, very huge blunder. Muso osigamile mbaddemu byolekanire enjovu boboyini ng'etambula nga tekwani kuddawo enseso olw'okusonyiwa. Naye the worst mistake egenda okudamaginga kaliya yo is kuloza nti ogenda kwambalira abakulembeze b'eddiini n'abakulembeze b'ennono obalage nti gwe oli mukwano nnyo gwa Museveni Basinga kitasoboka bebe nakulabye otuuka n'okuyingizamu Ssaabasumba Lubaga mu mboozi yo era mwamusanga ne mubuuza lwaki Catholic Church erinnya okudda Bobi bebe cool gwe muntegeerayo oyagala okulowooza nti Ssaabasumba Lwanga talina simu ya Museveni owa Museveni talina simu ya Ssaabasumba Ssemwogerere gwe mongo oyagala okulowooza nti Ssaabasumba Ssemwogerere bw'aba anoonya muwozi yeetaaga kuyitawo oba gwe mongo oyagala okulowooza nti CDF eggwanga General Muhoozi Kainerugaba bw'aba anoonya Ssaabasumba yeetaaga okuyita mu third party ekyo bongo notasobanga nti ono yekakkanyiza bwekkakkanya kumpa audience aleme kunzalawa naye asigadde ndaba ng'omwana omunyoomi yusa abantu baffe tebamanyi byabufuzi alina ddala obuzibu bebekulu bwalina buli bumu ayagala nnyo okujja okwanalizinga ebyobufuzi byatatwala budde kusoma nakugoberera bitambula bitya ekisooka Ssemateeka wa Uganda talina wayogerera nti adde oba mugagga kikakatako okwagira gavumenti eri mu buyinza eyo bane in fact ekimukubiraga nti ensi ekyali bubi bwe kibanga ensi okugaggawala omuntu olina kuwagira gavumenti eri mu buyinza ekimukubiraga nti ensi ekyali bubi otherwise mu nsi ezaakulaakulana people can be in opposition when they are rich. Bamaka Zuckerberg bafunyeko butakanya ne Trump. Facebook zaite tezisigaddeyo. Mike Bloomberg e New York. Trump yajja kuba president nga Bloomberg amukuba. Bloomberg atabaddeyo. Elon Musk abaddeyo nga bagira ba Republican ku mirembe gya Biden tabaddeyo. Kalina mulabe ayogera omulangira na kibinge ku ttaka ly'olina ettaka lyaliyo even before Museveni's government. Ettaka na kibinge kwatudde. Ate gavumenti omwese okulya yagalirako kuba kyerina okukola omulimu gwa gavumenti kukumanze naawe tukole tugiwe omusolo gavumenti etuyamba buyambi otufuga omulimu gwa gavumenti omulimu gwaffe n'abaana byafuzi abasaba ebifo by'obukulembeze mutulonde tugende tubeere abawanika b'ensimbi yammwe y'omuyiwa omusolo tugitemeeteme tulabe nti ekola byerina okukola ki okukola gwe mulimu gwaffe abakulembeze era sikyateeka nti addi kikakatako kumpagira kubanza alina obuyinza basi ddembere okumpagira n'obutampagira naate nze omukulembeze kinkakatako okukuweereza kuba gyonsindise mba situunda nte zange okukola ki okuweereza mba nkusolooza omusolo gwenkozesa okukola ki kikakata ku gavumenti okuuma emaali y'obusiraamu okuuma ebitebe by'ennono okuuma abakulembeze b'ennono kikikakatako kuba President bobolayiro ng'okwata oba president kikimu ku birayiro by'okola ki byokuba kikakata ku gavumenti okuprotectinga bizinesi z'abannansi oba bagiwagira oba tebagiwagirako kuba ku nkomerero ya byonna bye baba basolooza omusolo tebeebuuza ani atuwagira ani atatuwagira okujjako oluusi kyemanyi abamu ku bawagizi babe babaayo ka tax holiday abamu babaleka ne bavandula omusolo abaleka ne bakola ne bizinesi mu nkola ey'amankwetu naye bimenya mateeka so kikakatako gavumenti okuuma nakibinga ate erife Obuganda gavumenti etuyamba na buyambi Obuganda sitazi kyetulimu twagikolerera olutalo luleeta gavumenti eno mu buyinza lwali luweeru Abaganda emitwalo 5 ne balufiiramu era ekimu ku ndagaano Museveni yakola n'Abaganda ne bamu housing ne bamukkiriza alwanire olutalo mu Buganda yali nti tibannaye tukwatanye tulwane olutalo tujjeko Obote ono yajjawo Obwakabaka bwe nkwata obuyinza nyabubadiza era Buganda okwakalako n'abakulembeze b'ennono abala fe olutalo luno twalwenyigira mu butereevu n'omulangira Mutebi yatuuka okujja Abalubaga yali Masaka Museveni n'amwanjulira abataka n'agamba ne mulaba zinyira n'okwata obuyinza ne mbulekera ono of course kyali abasikeri kati information ngoyo babebekulu tebamumanyi Museveni tatuyamba buyambi otuddiza obakabaka b'Obuganda n'obukuuma
ali mu kutuukiriza ndagaano gyakola ne bajjajjaffe nga bagenda mu nsiko mu kinaana kulota olwali mu kanyigo k'eruweero omulangira Mutebi n'atuuka oddujjamu Abaganda ente zaabwe embuzi zaabwe amu amataka gaabwe ne bigenda namukali akajigo k'eruweero kafaanana ng'eddundiro ly'ente tekatereeranga. So omulangira Nakibinge ekisooka nga senior resident dembere okulaba ebyobufuzi nga babiraba gweoyagala alengera ekita abantu asirike alengera ekitulugunya abantu asirike alengera obubbi bw'ensimbi w'omusolo asirike babebekulu babalimu eri ideology ega nti bannaye gende wa Museveni akweka sente ne bosanga olinga atta abantu sirika ne bosanga olinga abbye ensimbi w'omusolo sirika ne bosanga olinga akutte sente zanzimbye oluguudo n'azirya sirika ne bosanga olinga akutte sente zanzimbye eddwaliro n'yambye abanaku sirika ensi erinakubeera Uganda inafuuka bwakabaka no. Buli muntu alina constitutional privilege eyesimbawo kuba president n'anoonya akalulu era ssemateeka ya Uganda akkiriza abantu okuwagira buli muntu era gwe bandiwagidde ku bifo ebyo wammanga ne balonda gwe baba baagadde ne batalonda gwe batabakoze eki tebagadde. So omulangira Nakibinge oba omukulembeze w'ekereziya oba abataka mu Buganda ekisooka Kyagulanyi Mitembo Ssentamu oba mwana ow'Embogo mwana waabwe bagamba woolabira omukodo yoyo ama ab'omunju n'agamba abebbali musooke mulye. Ekyokubiri after 40 years of power I think tutesikinze ku byomuyita ebirungi bya Museveni tulina ebibiibi the gains the so called gains n'ensobi ze tuzirabi ensi weba enaakulaakulana tulina amanga gonna agakulaakulanye ge mawanga ekisooka ga asalinga the question of transition obuyinza bukyuka butya. Ekyokubiri ge mawanga every after 8 or 10 years gakkiriza a new team of people okujja ne bataking over ne bashare ensi ne sharinga ideas kwa kano yatonde ensi ade tuli ba mukwano nefena tulina obusobozi bwa njawulo olina amaanyi olina obunafu nawe olina amaanyi olina obunafu kati ensi enaagezesa ekya talanta zaffe nga tukutte family emu oba group emu tugiwa obuyinza emyaka 40 kyobanga zikenya zikyusa zigana zinigeria zikyusa South Africa ziddukira ku speed ya waggulu singa afe abali stuck with one team. Kati gyabakulembeze b'eddiini abatambuddeko ate abasomye ebyafaayo bakigamba gwe bebekulu atali informed novaayo ng'oyagala Ssaabasumba yeeyise nga kadda w'NRM ayambala ekisaati ky'NRM ayogere ng'ow'NRM ekyo tekisoboka. Abakulembeze b'eddiini ekisooka balina kuba neutral where possible naye ne balemereddwa okubeera neutral abasinga bavuddeyo lwa nsonga tosobola kutulukubba omukulembeze w'eddiini ajawolereza obubbi awolerezeyo ettemu. So kati ekisooka omulangira alina eddembe liryo nerimwewa bamaseka b'obusiraamu abasibiddwa abasiraamu abattiddwa goza yebe tebimuluma woseeka omwiraffe olunaku lumunenda omulangira ng'akaaba amaziga wakati ekibuli awo goza obulumi tabulina kati olwokuba akuwadde kapajjero n'obusente gweoyagala ojje ozanyire mu kintu omuntu kyalirako ne emotional attachment gwosinga mulangira Nakibinge okuba n'omukwano ku muzaata gwana baseka ameka tuzize ekibuli awo omulangira natuuka n'otuulikira n'akaabira mu salata lijja nanza ng'alengera Abaganda babatwala emotional attachment gy'abalinako gwe bebekulu oyagala ojje ogisamarizing mu kigambo kimu olwokuba oyagala okufuna views olwokuba oyagala okufuna likes olwokuba oyagala okulaga bali nti okola nnyo kumbe nabo bakukenekaga ono omusajja bulijjo mubisibisa ate bwaki bebi gweyagala kwefuula mulamu bwe obwensi gwosinga mulangira Nakibinge okwogera ne Museveni Museveni gweyagala okwerowooza mu bwongo bwo nti oyinza osinga Bishop Ssemwogere okwogera ne Museveni obubisi kibi balina abantu abamu ennaku gye balina eryembe batulako okulala ne Museveni balowooza bamuliraanye nnyo ne batamanyi nti ate lino eggwanga abalivuga tebatudde n'obudde bwokujja okuzinaazina amazina kulaale tebabulina tebabulina kati gwe oli muzinyi w'amazina kulaale tokola ensobi neweesumuuse dda alowooza nti watuuse ku leva esukka ekisooka omulangira watuukidde otekinga decision ate okubanga boogedde ne Museveni ebimu ne bakkaanya ebimu ne batakkaanya kwanze kuva buto badde ndaba omulangira ne Museveni beesanga ku mikolo anambereshuwa boogera nga bwensula bwe kiri Kabaka nga bwensula bwe kiri Katikkiro nga bwe kiri ku babishopu bonna boogera ng'abakulu n'abakulu mu bimu ne bakkaanya mu bimu ne batakkaanya naye bagala tukkaanye tuleme kukkaanya ng'era bwe kiri ne ku Kyagulanyi ng'era kibadde ne ku Besigye
kwa abakulembeze b'eddiini Katonda yabatonda nga balina obuyinza obwogera na buli muntu. Bishop Semoge tumusuubira okubanga asobola okwogera ne Kyagulanyi at the same time n'ayogera ne Museveni. Ate ensi bw'etabukira gye tuddukira, eggwanga bw'etabuka enkeera ekipya kitandika onnyuka, tuddukira waabaki? Bakulembeze ba ddiini. Bogereko eri abantu. Nzijukira olutalo lwa Kabaka nga lutabuse, nga Museveni bamutwala. Kino lowoozebwa saaliwo nti yakubira Bishop Lwanga essimu naga nkoleranga go between wakati wo ne Kabaka. Kabaka ganyo kwata essimu zange. Yengejinga na Kibinga, yengejinga Wasajja, yengejinga Katikkiro wa Lusimbi. Nakane Kabaka ganyo kwata essimu zange tukoze tutya. Mugendeyo nga go between twabona izinze tutya. Kati abantu abaine president ku level wetu bebe gwe batasaana kwawebuuzaako ku nsonga ziri mu magezi. Naye nze bebe nkuwa ekitiibwa naye ensobi gye saagala oyokezemu. Institution mbi tojja zisobola. Kali kyo institution gye bayita Buganda mu nnyango nekye bayita eddiini tojja bisobola. Ate tebasuubira nti bagenda kweyisanga bagenda fuuka bakaada nga mu basajja bakulu bagezi ate balabe ku nsi, balabe ku Gaddafi, balabe ku Mobutu, balabe ku Bashiri. Bamanyi nti olunaku omuntu aba n'obuyinza nga obugombe bunaaba mutambulako enkyana ne bugenda. Ate ensi obuyinza bumala okugendera baddukira abakulembeze ba ddiini. Okay, Maije, nga tuwumbawumba, ekirungi kyonkoledde, bebe twali twagala mwogerako ku bya jjajja w'Obusiraamu, nga twagala n'omwogerako ku nsonga y'abakadde oba bakulu baffe abali mu Buganda, byonna obiwumbye wamu nti Buganda mu nnyango bugwekoonako. Of course, bebe kulu gweyagala mbongo okulowooza nti osinga mulwanya muli Semogero okumanya Museveni. Gwe basoma naye Dar es Salaam n'abeera Katikkiro okumala emyaka 11. Gwe you want to imagine it. Osinga mulwanya muli Semogero okumanya ebyobufuzi. Gwe ate kulebe zina amazina kulaali. After over 20 years ngoyimba kulaali Museveni takulamu na level yako advisor. Achakula ya level y'abantu balina zina amazina kulaali. You want to imagine nti osinga basajja baddani muliika okumanya Museveni n'ebyobufuzi. You're making a grave mistake, my brother. Tumalirize ne kano. Omusumba Joseph Sirwadda mu video zaffe eziwedde namwogerako emabega kaawo oliwo akabiri akatrendinga nga awanyisiganya ebigambo ne Pastor Bujingo. Bujingo akiwunzika ali ku sayidi gye mugamba enyigiriza, Sirwadda alaga ali ku sayidi y'abanyigirizibwa. Bannaddiini bano ababiri okuvayo essaawa zino ne bengeejinga mu byobufuzi directly. Kiyinza kuba kitegeeza ki ssaawa zino era kibaleka wangabbo? Ekisooka ntandika ne disclaimer gye natandise nayo, sinenya muntu yenna awagirayo ddala awagira kuba nzikiriza kibuga ddembe erimu ewa ssemateeka. Abamu bawagira Museveni si lwa bulungi bwa ggwanga, olw'ebintu ebiri personal nga bba abantu abamu batudde ku bubbi bw'ettaka, batudde ku bunyaguzi bw'emisolo. Mwabula yali ku birungi. Abaala bagendayoko gy'alina baakubu ssente, so ng'abantu oli nagakanyi erizo ndekera obutali bwenkanya mu ggwanga bugende mu maaso kasita nina kenfuna ng'omuntu olina omusaasa n'omusonyiira n'okayo naye embeera ye tumusaase tumutegeere. So sinenya abantu bamu olusuku wagira ng'era bwe sinenya muntu yenna agamba nti bannayinze for God and my country kanyimirire ne bannansi ekiba kibe. Kuba endiga zino ezijja mu kanisa ne zireeta 10 omusolo bawamba boda bwe bagoba abantu ku butale bwe bagoba omutembeeyi ku luguudo era endiga zaffe batembeeyi abagagga abasinga tebalina budde busaba. Ebitundu kyenda ku buli 10 abantu abajja mu makanisa gaffe abakyasuubira ebyamagero, abakyasuubira okunywa amazzi bawone, abakyasuubira basiiga amafuta bafune ebyamagero, abantu baffe bamufuna mpola. So abantu ng'abo bw'oteewaayo kubeera ddoboozi lyabwe kwogera kibaliko oluusi nakyo nsigala nkwebuuza naye kiyinzaako kintu kimu. Ekisooka Dr. Sirwadda musajja mukulu abaddeko mu nsi, alaba ebintu bingi, irabire mu nkwata ekisajja kikulu era azanye ng'omukulembeze w'eddiini bw'alina okuba. Dr. Sirwadda ye muntu gavumenti bw'ekola ensula gy'ova yayogere nate gavumenti era bw'eba n'emikola ajja kgenda asaba era aluŋŋamye. Nze nsuubira munnaddiini omutuufu bwe yandibadde. Munnaddiini olina okuba ng'osobola okuluŋŋamya sayidi zonna zisobole okukola ki ekituufu. Abantu nga muganda wange Bujingo, omukulu waffe Bujingo, kye baakola kiri kimu. Ovikiraba abamu oluusi obatumira n'obasaasira, otulina background abamu baali banaku nnyo ebintu ebimu bagudde mu bigwo.
yasalawo nnyo yeyise nganze mayambala foot soldier omanyi mwe bibiri bino omukulembeze w'eddiini ate olina privilege nganze mayambala foot soldier gye nnina temayambala foot soldier privilege gye nnina nsologana enkyanke bula amazina kadaala k'ebyobufuzi n'envaayo naye munaddiini oba wakwagira munnabyabufuzi ate olina okubaako level w'okoma kuba enkeera eggwanga bwe litabuka ate tunajja tutya gy'oli ne Bujingo mukadde wange alina obudde bungi obuyimirira n'avumirira abantu abeerwanako ne simulinako n'olunaku n'olumu ng'ayogedde ku bubbi ng'avudde okuvumirira ababbi simulinako n'olunaku n'olumu ng'avudde okuvumirira abatta abantu atulugunya abantu abatemula abantu ababba ensimbi ezandizimbye amalwaliro ezandizimbye amasomero abantu bonkanyiza ebyenfuna beegwa ne bantu baavu basigadde kutunulira kusaba mu kanisa nga basanga on a solution tavaayo bakola kibogerako naye abannayuganda bayimise ne beerwanako ne beekubako enduulu abakulaga babi nnyo ekyo nakyo kirina kye kindaga ekyo nakyo kirina kye kikola kitulaga katono nnyo oyogedde n'ogamba nti abasumba abavaayo ne babeera nga bafoot soldiers kye bakola kiba kikyamu waliwo eyalabiddwako mu lwaliza Albert Kyagulanyi Ssentamu ejjo oba yes okosa ejjo father yabadde saidi za Buvuma oyo ye nga temumunenya olw'okujja directly mu okusabira laale n'otambula n'ova tukiramu teyakomye kusaba kuba kino mpuliriza mulaale za Museveni oli abadde Reverend mulaale za Museveni lwakuba laale ndaba bishop ba district card oluusi abasinyoli kwa Catholic Church oluusi emanyi okwewala nesta zigiramu nekudala for Anglican n'aba bishop b'ebitundu bajja ne basaba senior priest mu kitundu kudala katu kinajja n'asaba ne district card najja n'asaba owe omuntu yenaddiira district card najja n'asaba ne pastor mu kitundu najja n'asaba era abamu bamala okusaba ne bagenda ne bawana ebibawanya ebitono ne bagenda era abamu sibabirako n'akwata akazina n'avumirira abannuupu nti lwaki mulimu kuddayo mulimu ajja n'asaba essaala abanaye mweyise bulungi tukuume eddembe twagala mirembe tetwagala musabe kuyiika mu kalulu n'akola n'atambula n'agenda naye waliyo omusumba nga kati nga owekitiibwa Bujingo ye sijja mwekweka bino biri ku kamera tebiri kukwe leero alumba Kyagulanyi n'alumba mukyala we n'alumba abaana be n'alumba abakozi be ndesigala muntu kusabira Museveni nkanko ekyokolayeko pasita Kayanja pasita Kakandi bapasita Namuti bapasita Ssenyonga babaddeyo nga wagizi wa Museveni era bamusabira bakola n'emikono najja n'abanga omugenyi omukulu lwaki abana bannuupu tebabalumba reason obuwagizi bwawe bakkiriza nti yesu pasita osobola okuba omuwagizi naate olina okutekawo luumu ya nti ndi mukulembeze wa ddiini mu kanisa yange n'abasabye balokole bakolaki basabiramu mu kanisa yange n'asabye wendaalemu akolaki asabiramu ate abasinga n'ebitundu ekanisa zaabwe mwe ziri Bujingira mu kikoni weeri kanisa weeyimiridde Museveni teyawangulawo kyekisooka okulaga nti abantu abasinga bakuŋŋaanya mu kanisa naye waategese kaluka box awo n'ogiteeka ku mulyango buli afuluma londa nga kaakyama era kyalaga nga Kyagulanyi awangula so omukulembeze w'eddiini emirundi ekisinga kiri nti abantu ffenna tuddukira gy'oli osobola okuwagira kuba ssemateeka akukkiriza okuwagira n'okulonda kyemanyi kyatakkiriza kwe kwesimba n'okuwagira n'okulonda babishopu bagenda ne balonda naye olina okwerekerawo eri embeera gwebeke kwaki balumba gweka kwaki tebalumba Sserwadda nga ne Sserwadda tumuleko n'emikolo gy'okulayiza Museveni ng'agenda n'asaba emikolo gy'okulayiza Museveni egisinga Sserwadda abaddeyo naye abalansinga wakati w'obukulembeze obuweereza n'ey'amazima opposition emukola ekikyama ajja kibagamba gavumenti bwekola ekikyama ajja kikigamba n'emikolo gy'eggwanga ajjagenda agiberekera akole ebyeggwanga so Reverend yazze n'asaba nga bwe kiba kulaaleeza Museveni n'agenda nzovu kiinaako buzibu kiyinza kwe disclaimer gye nkoze obuzibu tebandibadde ku bantu kusaba but you got to know zimba level of tolerance entukiriza ebintu bino wamange kisobola tukiriza nti fena we can coexist without nga tutumbye omuntu mulala si kyatteeka nti fena tulina kuwagira muntu omu ekyo si kyatteekwa si kyatteeka nti fena tulina kuwagira muntu omu abantu batuuse naye ku level ekwata privileges eziri God given bazisa ku Museveni owangalidde mu gavumenti olidde emmere mu gavumenti nabakabane Museveni watandibadde president emmere yonna andigiridde Museveni watandibadde president omusana gwandyase obudde bwandizibye kubeera olunaku lumu lujja kuta nga taliiwo yaleeta ne natural resources olunaku lujja kuta nga Museveni taliiwo Uganda ejja kubaamu abagagga ejja kubaamu n'abaavu
wajja kubaawo ebizimbe ebijja okumeruka, wajja kubawo omuntu aliba president, wajja kubawo aliba mu cabinet, wajja kubawo aliba speaker, walibawo n'opposition. So normal order ejja kubeerawo. Ekirikyuka gemanya ne faces ezikoze eki. Naye normal order ejja kusigala nga weri wote ezijja bangwa ezayo okugwamini. Amabaate gali okugwamini tegakola gwe mubijjisa. Tewali abagaggawala bakadingidi tebaliwo. Nawo gundi yawe negenda wajja ne gundi endala. So ensi tunagitunuulira giteeka ku muntu omu w'emyaka 8. Tututuze ntage ensi ejjudde nga abantu ebitundu 7.5 ku 10 abali mu ensi bali bire emyaka 35. Ipi eri ku myaka ki kuwa myaka 8 nti yabo avaawo ensi ebeekomi. Kyazeza Museveni ovaawo aleke bana Uganda bonna ku nsi nyingi. Tulina kuzimba tulina Uganda tugirese kyange na strong independent institutions ezijja okukuuma elite achievements zeina na tezisasise n'okola nga twongera ozimbira okufuna achievements endaze tutanakola ki zitanafuna ese tunogizimba ese tunagitunoira nga bazimba one party state ebyo bikyasoboka. Authoritarian politics yavadda ku mulembe abantu gye bakoma okugenda nga babuguma mu bwongo mu nsoma yaabwe mu kumanya nene ensenga gyegenza efuuka global village. Authoritarian tekyakola ensi global n'ensi ezalimu bannakyemanya zigala zidemocratizing. Bolivasinga ensi emyaka 10 emabega Europe zetwegomonako zonna zalimu bannakyemanya bayitira bamusolini baliwo tudonako ziyitale zirimu ba Georgia Meloni. Demokrasia bawima bali Germany demokrasia Ufaransa zona zinu ba Macron demokrasia yabukala. Africa yabadde nga sikimani wensi nagenza democratizing bitundu atano ku 10 byamanga ga Africa onako leero at least wabayo okulonda ne kuggwa wali ekoma ku bisanje obuyinza bukyuka mirembe. Just watch alimu empulunguse mu bitundu biranga 50 ninaze emyaka 2 vakati zijja kuba ziweddewo. Kati bebe kulu enyo 50s sani kwa demagezi kutuka kusacrificing integrity yo kulumba institutions ogenda wangana nazo. Kwa Museveni ajagenda Obusiraamu bujja sigalawo, Obwakabaka bujja kusigalawo, Obukatuliki bujja kusigalawo. Chances are very high Museveni asobola okugenda n'alekawo Bobi Wine ku nsi n'akuleka gwe ne Bobi Wine ku nsinga muli babiri. N'akuleka nafe avubuka bannupu babadde bagira banyigirize ekyo kyanga n'abantu nga Bugingo. Emikisa gya Museveni Pastor Bugingo okuleka ku nsi n'akuleka ne Bobi Wine n'akuleka n'abannupu babadde bagira batulugunye batte basibe oli nabo nga te balina okukuuma mingi. So nesibagala kwagira muntu wa mumwagira eddembe ya basemateeka abasinga tumayite mumwagira na lwa bulungi bwasi mumwagira wa personal selfish interests nfuna mungo omuntu eki is understandable. Nate temukkiriza kunaabo kantegera mwe kutuuka ku level etunda cautious yammwe kyabulabe nnyo ekintu ekyo. Ebya kansala wange ono mukwano gwange wa major events nabagamba njambu batiranga buli week tufuna batufunye nga akaseera ako natuwa omukisa okujjako wano tujja kubaako yetutanya naye akubulire ye endaba ye y'ebintu manyi nawe inengeri gyobirabamu abagenda mu comment section ne mu commenting ne muwayo submission zammwe ku topics zino tuba tudiscussinga mwebale nnyo mukola kyamaanyi nnyo abawangalira mu bitundu byonna gye muwangalira abali ku kyeyo baganda baffe abali mu kutetenkanya nga namwe mufaayo nnyo okumanya ebiri mu ggwanga lyammwe Uganda mwebale nnyo okulanga mukikola nga mugobera Focus TV. Olunaku lwaleero tukomye wano mutukkirize tujja kuba tuddingana mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Mukomye wano leero for now. Bye bye. Sign up. Buli muntu yenna abadde ajja alaba okuva kalwe katandika Museveni afuna abantu. Bobi n'afuna abantu. Naye era mukiraba nti Museveni afuna abantu abangi. Gwe tekikuwa sayini n'okukakkana n'ogaa nti owange. Yes tugenda okulonda. Naye kati engeri ndaba musajja era akyatusinga kubanga tubadde tumujerega nti mukadde tumuvumye government tukoze ati naye atolaba abantu bakyajjula bwe batyo beesomba. Museveni asomba abantu bajje kulale beesomba bajja balabe gwe tekikukkakanya n'ogamba nti naye omanyi yadde simwagala naye sijja kuteeka bulamu bwange mu matigga kubanga abantu bangi nganze omunnayuganda abakyamwagala. So no manya nti no wiki zo zino ezisigaddeyo ebbiri don't engage tebakulimba bintu bya kisiru tebabikulimba. Nze nfaayo nnyo kuba abaana nabalaba luli mu kali akalulu abaafa mazima baana ne bakwatira ku mamotoka
olina engalo zino nezimala zitabwezi omulenzi oyo emmotoka gwe yalinnya drone yaba nupu yennyini yamulinnya so yali pick up abasirikale bamulondawo bulonzi kubanga baali bakutte ku drone endala kakati abagezaako okubuuka adde ku ndala nga zitambula akola Jackie Chan n'agenda akwata miss eno endala n'emulinnya. Vaayo genda olonde yenna gw'oyagala. Ge magezi gembawa nange bwe njokola. Twawuliddewo abagamba nti bw'omala okukuba akalulu vaawo gendaka kugamba sigalawo ne bwafa alabye abaana n'abazzukulu embaga eyiye n'ez'abaana be n'ez'abazzukulu aziridde kati gwakugamba tovaawo tonnaba na kuzaala mwana mu nsi. naye nze akalulu kange njagala kutuulako balinga wali mita nga 2 enda okuuma akalulu tovaawo. Kitaawo y'omu ku beesimbyewo, muganda wo y'omu ku beesimbyewo, olowooza abeesimbyewo bagenda kusigala ku polling station ki abeesimbyewo? Abaana baabwe ne bakyala baabwe banaayimirirawa obutava we balondedde? Mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowolamu. You are just stupid. How can you compare the value of your life and the paper? Tovaawo okuuma akapapula n'empewo keesobola okutwala. Kati akange nina kamu omanyi value y'akalulu kange bwe yenkana kati ate okabbe kyenva njagala nteeke wali kamwasa jjute ntunule butunuzi obubokisi nga bwe butambula. Omuntu akadde yawedde yakugamba tova we balondedde nga ye bw'asigala obw'afaafiirwa ki? Naye gwe tolina kye waatadde mu nsi. Si buli mukadde ayogera nti aba ayogedde magezi n'abasiru bakaddiwa. Abafere b'omu kibuga mulimu abafere nga bakadde. Akalulu bakaveeko tukeekuumire batulye halaali oba naffe tubalye halaali. Abakulu abakwata ebyokulwanyisa bakugambye genda olonde, bw'omala okulonda ddayo eka. Naye ne bakubuulira nti bw'onooba tozzeeyo bagenda kukozesa buli kyakulwanyisa ekiri mu buyinza bwabwe okulabika nti bakuzaayo. Simanyi awo oba oddaka. Akalulu mukaggyemu omusaayi. Bani okuba abantu omuntu n'atiri ku musaayi twalina ekiwundu ku mutwe. Tuli gunjukira wa? Ye tulivaamu ddi amagezi agategeera ne tukolayo ebintu nga tibiriimu kwetema na birala. Omusaayi gw'abantu ne guyiika ogwenkanidde awo. Kale singa twamanya ffe tumanyi tutegedde tulina amatu tuwulira information eyita mu buli kasonda. Buli muntu akugamba londodde eka, akugamba londodde eka, akugamba ebyokulwanyisa bino ebiri mu disposal ye ajja bikozesa, akugamba toddaka takulaga bwana akulwanirira. Hello, oba bikunyumira oba tebikunyumira bye bituufu. Akugamba toddaka tannaba kulaga naye waaterese byakulwanyisa bali banaaba bakuzaayo oba oyagala oba toyagala. Tannaba kulaga byakulwanyisa naye ajja kulwana naye abazeeyo. Otiisatiisa tosobola nakuntiisatiisa, tosobola nakunkangaka oneewerera nga weewerera. Abantu ababagamba temuva we mulondedde bagambe batika abaana baabwe abali e Bulaaya bakomewo wano bajje bakakuumire wamu nammwe. Hello, mubagambe batika abaana baabwe abali e Bulaaya abali mu Amerika babakomyewo wano mu kulonda bajje bakuumire wamu nabo akalulu. Akalulu nina kamu lwaki okayombera? Kansabirwa ddembe nkakuwe oba nkakumme. Gavumenti bw'obanga ogikyawa gikyawe, nange nkuweerera amagezi gikyawe nnyo naye tokyawa bulamu bwo. Kusubscribinga ku Focus TV bingi